Ewafina mugerwa nga tuvuddeyo mukulikeyo nnyo amanya yenze King Smith wano ku Celeb Jazz nga bulijjo nga tusinzira Nankulabye okuba nga tukuweereza entubuna amawanga gonna. Thank you so much for watching. Era njagala okukusuubiza muno, you won't be disappointed at any one time because we promise to give you news and legit news and authentic news buli kumacha buli kagulo buli kigwawo kyonna mu ggwanga lya Uganda. If you haven't seen it here, don't think you can see it anywhere else because fefeka abajja ne authenticity okuba tukusako amawulire gano ate with the commands segedde kuba betuwogerako tuba nabyo nga tugenda bikulaga. So olunaku lweggulo still twalabye ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Geosteady naye yavuddeyo najja n'ashowinga interest n'akima nomination form. Omukulu ono amanyiddwa nga Kigozi essaawa zino yasiramuka era azza yambadde kanzu nga womulabawo. The good thing about omuvubuka ono oba omwami ono recently yavayo celebrating a birthday era twalaba entalo nyingi ezaali zigenda mu maaso mu famire ye okuli eby'abaana omwana we okuli mukyala we embira nyine zibirawo nga zekusika omugwa and some of the things byayogeddeko byagenda okuba nga asibira wazikula muno addamu n'abeera reunited with the family moso muwala we newankubadde bamwogera ebigambo bingi nnyo era nga abavubuka bano babali mu mbeera bweti njagattako mukulu amanyiddwa nga Big Eye Ibrahim Mayanja naye ali mu kisiibo era sinamulako bajja ku showinga interest newankubadde oli abadde treasurer w'ekibiina kino kimanyiddwa nga UMA newankubadde wavaayo ebigambibwa so many allegations came out nga zigambibwa muno ayinza okuba ebyessente teyabikwasaganya bulungi, that's why he hasn't come out okulaba nga showinga interest naye abasinga bagamba asirise kuba akyali mu kisiibo and the fact that ennaku ezo abaddemu naye ne family issues nga ayagala kulaba ku mwana we naye nga Donzera avaayo amugamba ssebo tonzaalangamuko ku mwana. But that is not the point. The point is about Geosteady Kigozi omusajja akati yagenda actually ne Makka n'alambula n'akomawo ontegedde bungi nnyo awo kyesiri sure oba yakola ija oba yagenda kulambula tukyabitankana tannavaayo tubulya kubanga twandibadde olwedeka tumuyita ali Hajj naye tetusobola kimuyita because teyavaayo bulungi kutubuulira ki kyagenda mu maaso kutuweja yakola ki gye yagendako naye nga yazze era ebimu ku ebyo bye yavuddeyo okukola mu kisiibo kino bwe twalidde twogerako naye yagambye ali mu kisiibo era n'agamba ayagala tutwala omukisa guno kubanga yeetondera buli omu gwe yasobya kw'otadde ne maama w'omwana we amanyiddwa nga Primah n'agamba ebibeerawo mu bulamu abantu bakyawagana enkya n'eggulo naye ate bwe muba bazadde muba musigala mulina ekibagatta so n'agamba amusonyiwe byamusobako naddala mu kisiibo kino so that asobola okuba nga asobozesa Allah okuba nga amuwa empeera y'ekisiibo ate ennungi n'agamba ajja kuba naye avaayo okuba nga ayongera okugenda mu maaso okuba nga akola ki ng'alabirira abaana be bwe kirina okuba nga kikwaki nga kibeera. So Geosteady njagala kuba nga mukulagako small time obeere nga omulabako so that osobola okumanya ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe lwaki yavuddeyo n'abeera nga yeetonda era kuno okwetonda kugenda kuba kukomawa era kugenda kuba kumuleetera ki wano wennyini ku Celeb Jazz katukomewo tovaawo. I think you can do my so let's follow you. Yes, in your child. Directing the wali security, turning the extreme right, make the soca wali. Oluusi mba ntegeera gye ndaga ekyetaagisaayo neno gye mba ekyetaagisaayo kitegeera gani okubeera nga nindako sayidi we neekubidde okuba nga ate sitegeera sayidi emu kyeyeetaaga ndowooza ekyo kyekibula mu politics wa bitongole ebisinga nga balonda abantu. Leero mukitaddemu amaanyi mangi ate nga leero mutaddemu amaanyi mangi bulijjo nga temuteekamu nnyo maanyi mangi we muti tukooye okubanga ekitongole ky'abayimbi nga tekifugibwa bayimbi kati bayimbi kati abategeera embeera yaabwe abategeera bwe basula abategeera music bwakostinga abategeera audio wa sente meka so kintu ky'abayimbi essaawa eno abantu ate balina responsibilities twogambye kyabayimbi naye tulabyemu n'abatali bayimbi nga beesimbyewo UMA erina gunzi nnyingi ojasanga ba DJ bapresenters baani so naye kati nze ng'omuyimbi I've come here kubanga ensonga esinga obukulu mu UMA y'abayimbi yekyasinza okubeera nga tennatereera yekyasinza okubeera nga tennatereera so nze ndi wano kutereeza nnyo okusinga ekyabayimbi. Ekisiibo kiri kitya? Ekisiibo kyo kirungi alhamdulillah. Kitambulira bulungi. Kitambula bulungi era ondaba.
tosobola kusiiba ng'osiibira ddala ebintu ebiri serious n'osiiwuuka. Ondaba? Ebiri serious tosobola siiwuuka. Joma zonna ozisaala. Anyumiza gwakuwa. Weesimbye olabyewo obuzibu ki kuba ogenda okuggyawo? We neesimbye obuzibu bwe ndabyewo nti abaddewo sirabawo obuzibu kubanga ndi musajja mathematics mutegeera bulungi nnyo, finances nzimanyi ate ne sente nzikutte ng'omuntu zikutte ng'omuntu nga tezange. So kyendabyewo ekintu ekibeera mu buzibu bw'eyo position kibeera nti omuntu okubeera nga talina kimala kubeera nga ate akwasaganya abantu ate abamuwa ssente ate oba tulina kimala tebasobola kutrustinga na ssente. Biga ye yaliwo tetuganye naye yakwasaganyako kye yakwasaganya kati essaawa eno nze neesimbyewo. Waliwo awomu ekizibu kye balina nti buli kisanja kijja n'abantu bapya tebadda. Abantu tebadda kubanga ndowooza sisuubira nti tubadde nnyo organized okutuuka wano. Kyemmanyi nti osoma P1, P2, P3 engeri gy'obeeramu organized mu P5 CM eya P1 kati essaawa eno we tutuuse engeri gye tusobola okwasaganyamu ekintu n'amaanyi ge tuleese ng'abayimbi okugamba nti mani tukooye nosensi w'abantu abafuga industry. Oluusi abantu babakunyumiza n'amannya nga tobategeera nga tobamanyi tobawulira nga nako tomanyi na kyakola tomanyi na gy'abeera nga yagenda obafuga ate tolinaako na connection. Naye kati wano bw'oba orepresentinze abantu abakumanyi abamanyi hasoyo abamanyi ki omuntu nga gasobola okukontaktinga n'agamba owaaye ekintu kino kiri bwe kiti lwaki tekiri bwe kiti lwaki kiri bwe kiti. So nsuubira nti kalulu kange mb'okusinga kasente ekabaleesa akagenda ofuluma n'emmotoka. Nze ndi musajja musiraamu yali agenzeeko emakka ebintu by'okuliiririra obusente mba sibisobola sente zange zenina zimanyi. Muzze kwongera music industry waggulu kyokka. Tuzze kukuza industry abantu abasinga wano eno tuzze tubeeko kye tutereeza osanga kinaterera ku generation yaffe. Bwe kinaagaana tunaabaawo at least omuziziko gwe tuteekawo ogunaakitereeza ku generation yaffe. Wejidde mu office waliwo ababanja soja watreasure ebizibu ebyabagyeko ebiteeberera ono abisobola. Ebizibu ebibaddewo mu treasury office yawuma bisobola si kubanga byabaddewo. So ekintu ekyali kibaddewo tekisobola kubula solution. So kati ekituleeta ne tuyingira mu office z'omusawo okutereeza ebibaddewo naffe ate okukola omukuliro gwaffe naffe ebinaatuluma waliwo abajja okujja guno omwaka gulina olunaku zina ennaku bwembuliddeyo okutegeera nti kati kuma eno erina kuba yabayimbi wetuteebereremu tewali agenda tubeereramu ate nga nze ng'omuntu tuliikinga nti wenyimiridde mu generation eno weewo nti bwe nkwata omukono ne ngugalula nkwata eno gye nva ne wano nsobola okulaba wendaga nti buli wamu kumpimpi nsobola okumanya. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba Muntu Photo Studio. Ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Primah Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. Muntu Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.